Nyeze musanvu emmere y'omwoyo gw'omuwa program omuwanguzi tawanika amanyanze jina era nga nze ntulidde mu musumba nakamate tuli ku ddakiika 2 zennyini zezise ku ssaawa 7 era nga tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri olunaku luno olwokuna. Omuwanguzi waffe ye mukyala Babirye Benita. Omusumba abagaana ebijegero gw'ogamba munayenze kansigale nfuna okukola ki okusumululwa mutowo yaddawo olwo yabiviiramu ddala sitange bambi yabiviiramu ddala era yesimukole nze nesigalayo kati awo batuganye mami atuganye okuteekako ebyo ebintu enviiri za kalakala ezo nagamba mulina ebibalondoola ate nabuzaana ebyo ebintu bebitya byagala nnyo mami abituganyize nembireka kati nze bwenajje mukyalo nali sambala mpale naye bwenajje Kampala netandika okwambala empale nze nga ndaba nyuma nnyo nga nyambadde empale esikaati empanvu nga sikyayagala nze nga nyambala mpale zange esisitange oliye nga yambala ne patra katwambala empale kati awo oyo netwawukana bulamu ne bugenda kati nefuna kyakyeemu wakiso omuvubuka yatandika kyakinali mumanyi jukira nali kyakigowa nga nze manya nnyo abantu kuba nali mulalulalu kati yatandisa obuweereza eyo wakiso tutandisa okuyimba jukira nze tabana kuba njigiriza okuyimba nkulira ampadde okulira worship team amangu ago nali mbitegeera naye nali simanyi kusaba naye kubanga kyeki yaffe eri yatabana ku yakusinza okusinza kwali munze nga kitundu kunze ya kati nga tusinza banaye nga tusinza nga wewe n'omusumba omu mukwano gwaffe nga balina church naye nga ajja n'agamba nzize musinze bwe mumala osinza nga ngenda. Wow. Kuba ne musumba ngoyo yali musinza naye ni kanisa ya tabernacle watabernacle musinza era asomesa ebyama by'okusinza agenda mu makanisa ng'asomesa ebyama by'okusinza. Okay. Kati tugenze eri ekirala nafunayo mukwano gwange nga nkyali eyo Lugoba na waliwo ndoza abaali bamutuma nkwane kati nali sinywa mwenge nangamba waliwo soda omupya yafulumye bamuyita Siminoof nangamba soda nimugamba naye alimu akakayira katono nnyo naye mulungi nimunywa kumbe mwingi nenywa ecupa 3 olowooza oli ku soda nga ndi ku soda ngenda owulira nga sikyatege ngenda okudda ewaka nayiwa amazzi nenaaba naye nga nyambadde engoye zange nengeyale nebaka mu buliri kali sistange yali anywa red nangamba kiki ekituuseewo nemugamba bangambye soda mupya nemunywa awo nga nsaba nenganywa omwenge nganywa ddala omwenge kati yamala nangamba si soda bwabula mwenge ate nga naye mulokole nga naye wa mukyaki wamanga tunywa omwenge kati lumu oli mami waffe oli gwe nkugambye nangamba mukama akugamba lekera byokola lekera okunywa omwenge olwo nafunayo awo ne boy wamma mpa ssente sokoleka olw'obwana buliwa abaana bange nze ntambula nabo mpulira saga ddala bagenda eri mu mizimu eka wadde mmoja abakitaabo nga mbeera nabo kati mutabanyi wange ono omukulu mugezi nnyo nti yasomanga nga yakulembera kati ne bamuwa ne scholarship kati nga tataweza mpa ziwerera ono omuto atali wuwe bwentyo sasalako enyuma bwentyo n'ebirabo bye twabirina oyo omukulu mabaafu nga bwasinga eyo ku gundi gye baali babaweerera waliwo omusumba eyamutwala nga bamuweerera kati awo nnyo omwenge bwensaba bwenkola kina bwe natuuka bwenva eri e Lugoba omusumba wange teyabimanya kubanga musajja mulungi nnyo oliwo wa tabernacle kati nzire eno baali bagiyita Gospel Healing Center ebeera Wakiso kati oyo omusumba oyo yali musumba waayo ng'alaba nengamba kati ninolekero nnyo omwenge omwana oyo ajja kundaba naye nga nange sigwagala nenguvaako tubeeraawo
ni botiki eganya okola olwo ndino sasula lenti sina wenzija sente sina muntu agenda kumpa sente awe nafunira oli omwami gwe nkugambye omulenzi boy stay yali wa church amusumbange lumuna amuta namugamba nkubulira omwalo oyo wandi mutadde soka nampita nangamba omwalo oyo wandi mutadde omulenzi omwami wandi mutadde nayo nangamba Katonda ajja kulabirira nze nga Katonda jukira muganda wange yagamba alwawo ze nange embeerayo lwakuba nti saagala akusamira ono ye sister wazzeeyo mu byokusa asame akwatako mbigali obanga just tagenda mbasamize obulamu bwe bwonna tagendangayo naye agamba ebya Yesu birwawo ye muntu omukyakaze akilabinga ezo edda oba high five ekyaliwo oba yali high table nga mu town awo nga weeri eyo nga yeje yeberera kwenywera mwenge gwe ebintu webitu kati baboyi ne bamuwa wange ebya Yesu bikulaki naye nga musawo yayitagenda kati ne tubeerawo chachi ne twabeerawo awo naye ne wabaawo ebyabaawo chachi musumbano bana yagala agende ebweru tayina gwalekawo negaana enyingira chachi enene wane e Kampala mu town awo bingi nali nyimba bulungi twali tukola practice bayita abayimba chachi ndo sijogera wazogedde dakale zirina zogedde za kwa story yange bajimanyi kati nenyingira mu chachi enene awo mu Kisenyi ngambera ku backup bami trainer afe yali anjagala yali akulira nanteka ku backup nenga zeni n'obusibe bwange era nga abankwana bonna basamize bambi ng'otegera otya ati basamize kati lunaku lumu nali nva ku chachi ewakiso no twatusaleku obwetuti nalina nze kuva damba n'abawala bembeera nabo nga balokole bambi ababa tebalina akubeera basista kati omwami naŋŋamba nzize nga nkutambulirako ennaku eziwera era yafumanga emmotoka giteeka mu gospel naŋŋamba ava South Africa mpulira nemugamba naye nze ng'olwonkooye nemugamba naye nze oli ku muntu mukyamu nze ndi mulokole naŋŋamba nange ndi mulokole nemugamba wangi nakusuuliramu Yesu beera nange Yesu beera era yateekamu Yesu beera nange ati twali ne mukwano gwange Fiona ne tutuula mu mmotoka nagamba tuseeko wali nagamba nkwagadde nkutambuliddeko ogenzeeko mu town ne nkutambulirako nenda byokola ng'avuga emmotoka ennungi nenga abanange naye abagagga batugamba ddeeyo mu kyalo nti basala abantu emitwe nengamba banange kati waliwo kilabu gye yali azimbye oyo omusajja oyo kati atugamba nazimbye wano mu Jemba alagewo olwo tutambuddeko ennaku atunonako ku kyaki ebintu weebito kati mbaani mu mmotoka omwo omuntu amukubira essimu linya zigenda dyogera kubamu ndoza oba akyali South Africa naye nga alina ebbaali eyewakiso ng'amugamba ndi wano jjajja ng'amubuuza nali sinaba kwegata naye ng'amubuuza jjajja yaani n'aseka oli kyeva mugamba ndi wano kusaba emmanga ewakiso waliwo omuvule kati nga omuvule ogwo wansi waliwo mbwesabolye omwami kati amugamba ndi wano kusabo ng'amubuuza gundi oli musamize gwe yaŋŋambye nti oli mulokole ng'aŋŋamba tubaatisa ntubeereye South Africa ne tubaatisa biki ebintu weebityo kati kizaali kiro sanga mukaaga musumba yalwangawo mala service ebiseera ebimu olumu nga tugimala ne tubeera mu meeting kati ekiro ekyo mbanaye omulundi ogwasooka okulaba akazimu kano edda twakayitanga ka moving air nga kadduka bwe kati ne kasubira ku mmotoka bwe twali ko Fiona tuli wakyamu wano tudduke mu mmotoka sawa meka mukaaga ogw'ekiro naŋŋamba nze bino byenkola sente zange wano wenzijje omusajja yali atudde namwe mu mmotoka atutwalako wali ku muvule bagamba batugirawo abantu kati ng'atulindako n'atutwalako muba mwetuuziza mmotoka y'omusajja oli n'akuba essimu namugamba ntuuseewo we waŋŋambye kusabo jjajja sawa mukaaga ogw'ekiro tuza yalina oba yali agendamu ambulanze naawe akazimu kano kenjagala onyumize bulungi akazimu ne kajja ne kagirira ku mmotoka yaffe ku mmotoka y'omwami
kati nze kino jina kankubulira nze nakwanibwanga abagaga naye ng'ogenda omwetooloola emabega booti nali sikwanibwangako mwavu naye ng'ogenda omwetooloola emabega booti ng'akugamba nti oliko ekintu kye neetaaga era n'oliba oyo oli ow'ekkanisa mami gwe yaŋŋaana yaŋŋambako lumu tugende tukyali ewakujja ne tugenda eyo ekatosi nti wakojjaawe kati bwe twatuuka eyo omwami n'amugamba sisobola kwogera ng'oyo atudde awo n'amubuuza ani oyo n'amugamba gw'oli naye tomutegeera oyo omukyala nze mba wansi we nemugamba tuve wano ono byayogera tabitegeera ono gongambye kojjaawe teyali musamize naye be bano mbwa bebakamu ne baloota salaba ku musasi kati n'aŋŋamba bw'atyo kati abantu bajjanga babiŋŋamba oliko ekintu ekirala oliko amaanyi abasamize ge banoonya oliko amaanyi abasamize naye ensobi gye nakolanga oba ekintu kye nakolanga kwe kubulira mu Yesu wadde nali simumanyi nno nyingidde kyaki ennene tandise okuyimba sokoleke akazimu kano bwe keetooloola kati omutwe ne gunnumirawo omutwe bwe gwannuma okudduka okudda mu kanisa twali tutuuse kumpi n'ewaka ne tudda eka bwe twadda ewaka omusajja olwo agenda okukkirirayo gy'alaga nomugaba gulawo tuveemu nagaa tajja kugulawo nagulirako Fiona yekka nemugamba ojja kunzigulira nno eno nja gikuba ngenda jasa ogenda kunzigulira nagamba kale nja kusanga enkya twogere nemugamba ye mando tebagitwala nga tekkiriza kati awo eyo nenvaayo kyaki yaffe egudde ebintu we bito pasita agenze yegendedde mu bibi nenzira ku kyaki emu awo e Kampala enene nenyimbanga kati namukwano gwange atunda amasimu nangamba jangu olumu onkolerengako jangu tubeere wano olwo ndina botiki naye tekyakola nene saluni nayo tekyakola basamize bo bakwana bakwa ku sente bampanga naye waliwo neyampa bampanga sente nenga sina kyenzikolamu nga zifa ngoye ngamba kati ngeje zifa kanzigulemu engoye ozambalemu waki nzigulemu engoye ezambale basa abantu bangi abanene abajja naye nga bagamba omu yaŋŋamba nti bwe nkufuna mba ndina byonna wanje ngamba nze nedda ekisooka nali sagala muntu alina mukyala we nga bwe nkumanya nti olina omukyala olwo tuba tugenda kwawukana kati oyo ne twawukana bwe tutyo ngenda mbitematema nzize mu kyaki ennene mba ndi twasulanga mu mukutula njegere sokooleke Benita wanje bw'oba osobola okujjukira abasajja abakunoonyanga nga bakunoonyako amaanyi ag'obusamize oyinza obateebereza ennamba yaabo nga bameka balinga bana naye nga abagagga balina abamu batunda mmotoka bali bataano abamu batunda mmotoka nga balinga bye baba bakuwendulidde balina ndose gye baalaganga omuntu ne bamuwa kuba waliwo n'omuntu eyampa emmotoka naye nga mami waffe ono mami waffe kutebenako kati yali yavaawo nga yakola ekyotemakeera ekikono yali yandabudde dda naŋŋamba waliwo akatega akajja naye bw'okagwamu ogenda kufa kati mami kati emmotoka bagenda ogireeta yali pisamu ya bulu ne bagireeta awo ku botiki kabutiki kakwegayirira kajjudde engoye tebazigula saalu aleese emmotoka naye mami yali andabudde kati nalina mukwano gwange yali akola ku Uganda House naye nga tuyimba naye ku kyaki kati yaliwo nga mami atulabula kati yaŋŋamba Benita emmotoka gitwale nemugamba njitwa kubanga omuntu ono yaŋŋamba nti ayagala kuntwalako out naye tulina kuyita ku nnyanja tugende e Mombasa mami yali yakiŋŋambye kuba yali ansabira nnyo simanyi lwaki omukyalo oyo yansabira nnyo omukyala yanjagala nnyo oyo yalinako okulumirizibwa eri nga nsabira nnyo nga n'engoye azingulira kale nga tayagala neegombe nnyo era nga wembula ng'ewiiki alina okufuba okunonya ng'agamba Katonda ambuze emirembe nga sikulabye kati ono omukwano gwange ngamba emmotoka gitwale neŋŋaana kati oyo naye naavaako nanzimbira amaka natwalayo oyo mukwano gwange namugamba amaka gano mukwano gwe bwakkiriza agatwale wanje kalina yali eyo Uganda
ye yagenda nze nemugamba sijja genda we bantugireyo obigulya byonna byogera bulijjo nemugamba sijja gendayo kyokka ngera yawasa mwana wa munene wano naye era anoonya nze Benita oweeri nemugamba we bankuba amasasi nze sina nnyo bali balina nnyo naye nga mukwano gwange anemeddeko okwekkiriza tuve mu bwavu Benita tubonyebonye ebbanga mugamba nedda obuwonge buleeta abantu abafaanawe batyo nyingidde kyaki ennene mbava twasabanga mukutulanje mami oyo yateranga okungamba naye omwami wo nga 216 awo nanga omwami wo ali wala nnyo tumusabira naye mulaba ali wala omwami wo waddala ali wala olina okusaba ennyajje nogamba mwana wange byagamba bituuse byabalokole bikola nga bamulaba mbu ali mu Asia engamba kati nze nsatino njagala nnyo abazungu engamba nafunako n'omuzungu byeddala nina mukwano gwange gwe nali nsuza ye yalinagayi muzungu kati netugenda netwanjula bambye nze nali saidi ya nali mwanyina wa muzungu ne bamuwasa ne bagenda babeera Cape Town kati ne ebifaananyi ne bigenda kati oli mukwano gw'abali naye muzungu berabe ebifaananyi n'agamba omuwala ono waawa ne bamugamba ebice ebinkwata kalina abaana 2 agamba oyo nja mwagala tutandikirawo kati musumba afe oli n'agamba mukama takubanga ku musajja muzungu wamananyiza nemugamba tutandise sentinary ebbanga tugikuddewo sente zigenda kuyitango musumba yagamba tebigenda working out bawo muddugavu si muzungu nanyiga nnyo nga nnyimba naye nga mpulira obusungu bunnuma nze nali nange njagalako obulamu bukyuke nfumbirwe ku muzungu eninyeko ku nnyonyi bannange ebintu byerenga byakaserengeto kalimami yagambanga nti batwasabanga twasinzanga ku kyoto kuba yamaana akola ekyoto nga yanesinzaayo bambi emakeera eyo mukikoni nga Katonda ayogera ne oba wayenze nga akulumiriza bagamba wayenze ebintu webito kati nyingidde kanisa ennene natuuka eri abaana b'okukyakya eri nga abaana bali bulungi engamba mukama abaana nembyagala nze nga mbeera nnyo ku backup lunaku lumu twasulana mu kutulanjegere ekateri mmere bootiiki eganye tubisengudde tubizize ewakiso saluuni byonna byonna tubitadde mu kazigo mwe tusula bw'otutuukako bwe tusula nalina abawala 2 3 n'abaana n'omukozi omulala musomesa wa secondary omulala simanyi naye nga ffe n'obulamu butyo tuli awo eyamala obwa secondary tasomesa tuli mba nyimiridde ku kkubo ngenda kunoonya nfuneyo omuliro nali nga nnoonya nnyumba wenateeka botike emmotoka n'ensibirako sajajuza amatooke ajjudde essere nangamba nva mu nnimiro olaga ng'enkuba ekutte nemugamba ngenda mu town nantwalako nangamba naye kati ngejogenda ntwala nange najendaga nantwala ewaawe nansana netuyingira enkuba yali etunya nangamba bambi ngumiikiriza mu nyambale nga bagentleman wababeera mugumiikiriza ayambadde alina amatooke yagamba omwala oyo omwala mugamba jeno nangamba olaba amaka gano temuli mukazi n'ogu kikomera maka gali mu kikomera awo nendowooza mninga naye twakutudde mu mukutulanjegere kirabika byakutuse ofuniddewo amagezi amakaawo kamusajja kusaze ku kkubo agenda gakuyingiza nantwala mwannyina abeere ne tutwala emmere yenna balinayo essomero tututte emmere olwo programu zo zakyuse dda zikyukidde ddala kati awo naye nali nsuze nnyo mukutulanjegere nendooza mukama akoze kati netugenda bwe twagenda tutuuseeyo namugongo mu bumpimpi amaka ga mwannyina bannange nga bali bagagga nga gano ne govaako tonyumya bino biweero lino fumbiro gali aga mwannyina nga maka balina sitting room za mirundi 3 bannange nengamba bano nga bagagga nengamba bannange abantu bagagga nesigenda ngako maka g'abagagga bwe gatyo abakozi bali wali tuzze ankwanye
tukomyewo kati wali mmere awo nansana ku divine ankoleddewo shopping nzizeeka ngamba ba Fiona katonda atuviiriddeyo kati brother wange omukulu gwenza kwalya nemanyumiza omuntu gwensisinkanye bali ne basanyuka muganda wange nanga bajja kusaddaaka gwe ddira embeera ogiteeke ku kkubo bw'otyo bolooza ne muganda twaliza muli mu bumpimpi sente bweziri musajja atunda mmotoka kati matama tuze bale manyi eri musuubuzi w'amatooke balina ennimiro agenda kuyigirira yes ne batwala ne bagenda nga bagaba emmere ew'ebityo anyumiriza maama w'abaana abagenda ererere nindaba nga ate baali babi nnyo omusajja ye mutuufu awo tuyingidde kati nzize aŋŋambye jangu obeere wano gana amaka gago wangi amangu ago era we ngenda ku church anvuga nantusa ku church jukira atunda motoka anvuga nantwala mu kisenyi ku church nange neerage ku abasista bagamba Benita waliwo abaana abakolanga embeera ekyuse oli mukwano gwange gwe nakolanga naye ku masimu awo ngamba naye Benita golowooza omusajja oyo akusinga emyaka 15 nambuuza lwaki talina mukazi nemwe bali babi Ivan bali babi nnyo bamubonyabonya bambi olwalina emyaka emeka nalina yali 13 kuba wali bwe nava mubuli obufumbo kati nina emyaka 33 washaya mukaaga kanayinira 29 awo nkulaba okoye nakowa muganda wange mereko mu maka kikomera kati we nagendangawo olwo nsengusenzizawo botiki yeganidde ddala aŋambye ebireke tujja kukola ebyala n'oli Ivan bwe yayogera ku mwami nga sijja kuddayo eyo naye mukwano gwange ali mukwano gwange waliwo n'omuvubuka manangamba muganda wange supiidi nene nembagamba nedda nendaba nga ab'okukyaki baagala kunnemesa eyo nenvaayo nentuula wangi kati ninawe twayitanga olwo zipo sumuludde yasimuluka dda omwana bwo buliwa ntambula nabo abaana bange kati basomera mu bisulo baali mu bisulo omusajja abaana batadde mu bisulo naddala ono omukulu y'ekitabo alina ssente era asomera amasomero amalungi ennyo kati awo ofumbiddwamu awo kati nina omukyala awo gwe nayitangako nakabambi ekiwala ekirungi kino amazzi gage gagenda okukaaba nga mangi kati omanyi omukwano guno mugambye omukyala oli agamba olina empisa embi ogenda kunga nangamba omukazi oyo ampalanira ddala biki kumbe ewaka nga buli mwezi waliwo avaawo waliwo anoba waliwo twalinawo n'omupangisa emabega n'agamba maama kanyabo oba kalajjangawo abakazi abanyirirawo bati najja wano yakiwulira n'afuluma n'amugamba nkugobye ne mu nnyumba yange oyogera otya ku mukazi wange bw'otyo oyagala kunemesa maka naye awo nfunye olubuto ngambye lujjemu mugambye si lujjamu n'angamba ojjaddujjamu aleese abasawo balonzi gyemu mu nyumba sinamala na mwezi nemmanya neŋŋamba awantu wendi wakyamu olwo musira yayina obubonero buli yali yagamba mulokole kati bwe yagamba nti mulokole emala ewaka weeks 2 ndaba ebigali wansi olwo naye musamize nangamba byokye nange nabikoowa bitutte tubyokeza nangamba nanyumiza ye amazima naye yali yakola ki yakoowa netubyokya naye ng'alina obuyisa muganda wange naye nga ye embeera ze abaana bano abasinga bonna abazaala mu balokole ng'alina abaana mu bakazi ab'enjawulo naye nga bazaala mu bawala balokole alinga ali ku mission era mission ye yakujja abaana balokole kubamenya mu makanisa kubajja mu kkanisa nga alinga devil's agent yes nga ne bwe nasanga yavaawo yamujja mu kkanisa emu gye sigenda kwogera kati nemmanya mama gundi ali mulokole mama gundi ali nengamba nengamba kati kanjemu olubuto kange naneegayirira nga sikyalina wenzira ennyumba nagivuddemu sente sinazipangisa nyumba nembeera awo abasawo yaleeta abasawo mu nyumba by force ne bakuuma ne bansonseka amakerenda kati nga ayagala musaayi guli
ya kati awa negayiridde ebintu bicyankalanye anzijeewo yali yazimba amake yesaidize Kakiri antutte jina kyenalabe saagala mwana kale kanjogere kubasinza saagala muwala yenna ali eyampulira ng'oli musinza gumira ku Yesu bananga omusajja yantulugunya mfunye olubuto olwokubiri nagenda mu ddwaliro mu Barracks takyampala zigenda mu ddwaliro ngenze Kakiri mu Barracks omusawo olubuto lunumirira musawo nangamba olina olubuto nengamba nfudde ewaffe si mu kyalo nnyo naye eri gye yantwala kaalo nnyo awulira nga waliyo amaka waliyo amaka amalala antutte emisota giyingira ennyumba yali ekyanyogoga emisota giyingira buli lunaku simanyi sigga ebintu bwebitu kati ngenze mu ddwaliro bangamba oli lubuto nakaaba omusawo nambuuza lwaki okaaba nemuga nga kyempitamu saagala mwana muntu akiyitemu mazima olwo alina bamugana okwebaka nange ku buliri omwezi gumuze wena saddamu kulaba kusanyulye tiyaddamu kunkwatako olwo nga nfunye olubuto lwolulala tiyaddamu kunkwatako bwe mwajjamu olubuto olyo lwasooka nanegayiya nangamba entansonyiwa biti simanyi olwo sinnabikkulibwa simanyi kigenda nekyaki nagivaamu bansalira emisango maama wange yatuuka ekiseera nga nampita nga binta jangu kuba omukyalo oli banayima mimiri yangumiikiriza nnyo kuba nakola bingi naye nga akomyawo lumu yankuba nako kumpi nangamba kuba tanzaala talina na mwana aneekana naye nga omukyala Katonda amulumiriza nanoonya anoonyeza azeeka mugambye mami bannange agenda otuuka wali ng'ennaku gyendi kwe yavuga emmotoka najja ng'ennaku gyennya nangamba Katonda wange kiki kino ng'osula mu nnyumba ey'obwomu nsula mu nnyumba nnene ngisula mu bwomu nze okufuna ku mirembe ng'afuluma n'agenda naye ng'atuuka aba yakatuuka bati ku galagi nga nsula ntudde takuba ng'ombe nga sinnawulira aba yakakuba bati n'oggulawo n'akugamba obwedduuli kuki atunda mamotoka olumu nakulekayo wiiki nnamba eyo mu kyalo waliwo omukwano gwange yajjayo n'angamba Benita eno wabeerayo bakadde okolayo nga ayogera obusungu bwamulinnya n'ayogeranga waali n'agamba emyaka gyo gisobola okubeera eno gwe tambula tugenda naye nga sirina wenzira kuba yali yankola ekintu nga nemejja neŋŋamba omuntu nti nsuzaako tasobola kunsuza ndina olubuto nennoba nensulako ku P5 eyo saa 10 ne mubeera ngamba ate bino sibisobola kwegamba nsuze kumirwa ku senta n'olubuto lwange mumpewo nina abana omusajja takunoonya tanfaako aŋŋamba kimu abawala abalungi gye bali e Kampala Benita kyennamu 8 katonyeze 7 emmere y'omwoyo gwo atunywe ku lwendo lw'amazzi ate tukomewo tuwulire emboozi eno